Mbwate Kamwa wa G20, Juliet Kakande wa G20. Konna Kabondo era Mathias Mpuuga yagenda n'abagira billioni 6 n'aziba mugende mugaba amabaati. Mwe mulaba omubaka bamutwalidde mabaati bagagabye mu kyaki benywereze mu constituency. Akaseera bwe kanaatuuka k'okulyamu Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine olukwe babeere nga tebalina kye bagambika era ne beerabira nti mu bo mwalimu aba president ne bayitira ne basuka ne bajja ne bamugamba president bano kye bakubalira. Kati otunuulya Teddy Nambooze abawala mwesiruwazza, Teddy Nambooze mwesiruwazza to era abantu mwerabira omunaku bwe mwalimu. Bobi Wine talina 10 kye yabasaba. Nambooze tolina nti oba walabikirako Arua campaign trail tuwalabikirako wano bajja ne bakunoonyeza kalulu n'oyitamu empigi. Tolowooza nti okuwangula district ku mirembe gy'Ababesigye kyali kyangu. Ne muli mu kwetiriboosa, muli mu kwegadanga, mwerabidde ekinyusi ky'ensi eno, mwerabidde lwaki Kyagulanyi Robert Center Bobi Wine yalekawo ebitiibwa. Bobi Wine temulowooza nti abantu omuddukirako kizze kati. When was a celeb abantu bajjanga. Bobi Wine abantu bamwagala. Embaga ez'amaanyi yazikola nga tannafuuka na MP. For information, muntu ki gwe waali egombye akugatte? Ssaabasumba Lwanga si yagatta Kyagulanyi Robert Center Bobi Wine. Mukyerabidde? Maama Nabagereka ku mukolo gwe teyaliko. Omulangira David Kintu Wasajja tebaaliko. Bikonga ki byolooza mu Uganda eby'amaanyi ebitaaliko? Kati gwe bw'otuulaawo Nambooze mu bwongo bwo otunuulidde mbogera kukwatagana n'ab'enyale n'otuyita basiru era n'osuubira nti Oweekitiibwa Bobi Wine n'ekibiina basobola okuddiza kaadi. Kati balamu singa twagenda ne tufuna obuyinza bw'eggwanga nga Mpuuga ye deputy president. Mpuuga teyali wambye, Mpuuga teyali komezaawo Museveni. Mpuuga essaawa zino Oweekitiibwa omulamba. Can you imagine? Bantu mwe mutuswazizza nnyo. NUP yaffe mutandise ojjogezaako naye tuwulira obulumi. President waffe ali ku nsonga za ggwanga. President waffe ayimiridde ku magulu g'abiri abasitudde. N'atawa yagamba abakulu baffe katubawe chance. Mpuuga ne bakuwa n'obeera leader of opposition. Eno mu bubiina obulala tewali kyewali obadde. Ne Kyagulanyi n'abukuwa teyakusaba yadde 2 nti tugabane omusaala. N'okwata abafamire yo n'obateeka mu ofiisi yo. N'okwata abakyala n'obawa ebifo. Ssenyonyi wajja ne mukwatagana n'Amongi abakozi contracts temwazizza bujja. Can you imagine? Abakozi contracts tebazizza. Ssenyonyi essaawa eno emmotoka ye n'egwa ku accident talina mmotoka ya bwaloopu. Talina mmotoka ya bwaloopu. Ssenyonyi atambulira mu yiye UBB. Mpuuga ye baamuwa kapyata. Mulowooza ensi teraba. Mulowooza bannayuganda basiru. Ssenyonyi Jowero abaamulabye eggulo ng'atuuka ku kitebe mwalabye emmotoka gy'atamu. Eri endala yagwa ku accident. Bwe yagwa ku accident nga basuubira bagenda kumutta. Ne mulowooza tebitegeera. Ono Kyagulanyi namubagamba mugenda mwekulira mu mulago. Minisita wa Yoweri Museveni bino baamusamonize bamugamba lwaki wayogera ku musajja. Kubanga international bw'otayogera ku linnya Bobi Wine oba ogenda kwogera ku aniwulira. Ugandans have gone even to Hollywood. I think Eddie Kenzo was nominated last year. He missed an award by Winker. I think a documentary also recently of Bobi Wine was also at the Oscar. Ulira, mumanyi ulira enduulu. Kenzo bamwogedde ono Minister Museveni. Minister wa Yoweri Museveni. Temumanyi musajja gwe muyina. Bana Uganda mbatunuulira bamu nga musiruwala ne ngamba balaba bano. Ku bino bye mulaba omusajja ali mu kwabya abasajja ababalimbalimbeggwa muli mu teepo. Ulira. Temumanyi what you have. Ulira. Others have in Ugandans have gone even to Hollywood. I think Eddie Kenzo was nominated last year. He missed an award by Winker. I think
A documentary also recently of Bobby Wine was also at the Oscar. We have seen many documentaries here. Ne documentary jayogerako gimanyi eraga bukutulugunya kwa mukama we. Nti ono ayinamu amaanyi ga Katonda. Osooka okwogera ekintu nga toli gwa kukyogera. Bino ebigambo abasajja balutamaguzi babyogera ne mulowooza basiruulira. Wanzenyira ku Kyagulanyi tukwegayidde genda olule ku vvu. Tosobola kumalako abamu mulina obubinja bingi obubawaga bwe mulya nabo ssente ze mujje wa Museveni ne mubagabirako. Era bayimirira nabo obwo obubinja gy'obwegeneze butera kwogera ku nsonga eziruma bannansi. Ne bwe mulabanga abasakire wa Museveni bamukutteko buvaayo nnyo ne bukuba ne tugamba nti omuntu waabwe bamuzimba ati kati abo bwe muli mu mukakkanya. Discussion togirawundingira ku Masaka. Abo ab'e Masaka nakugayenze sagala nakuba discussingako kubanga ebizibu ebiruma ab'e Masaka si bye baliko bali ku bya bifo byabwe. Nze am rounding for you the opposition. Opposition ogijjukire ya DP block eyawooko tuwa akazino bakayibula bwe balwananga ne batinya enfunzo ono ffe tumutwale ekisozi. Oba ozimanyi entalo ze baalimu eyo ekyengera ono ffe tumutwale ekisozi ewa Museveni. Ezo zonna gunza era neewuunya nnyo bw'olabanga Kyagulanyi oyo ng'asirise. Don't think he's a fool kubeera mugenda ne mulowooza because he was a musician who doesn't know the history of these politicians in the country. Kati n'olwekyo njagala kugamba ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Kati Museveni adoogako mbw'aleesere mutabani we mbw'atambule mbw'abaagala. Kati wuliriza gwe weebuuze lwaki Mpuuga ng'ali mu paalamenti tetwalaba bino ebyaba Ssenyonyi byali mu kulaga. Mpuuga ng'ali mu paalamenti mwalaba obunafu bwa Mongi. Ssenyonyi afuddeyo ayogera nso. Mpuuga lwaki teyabyogera? Lwaki luli yasirikanga? Mwe temwakimanya era mbagamba mugenda kulaba opposition entuufu. Mugenda kulaba ensi bw'ekyuka efuna abakulembeze abagenda okuweereza eggwanga lino. Mugenda kulaba era n'ababaka bangi batidde. Ono Teddy Nambooze omulaba yaliyo mu meeting. Omulaba yajja ayambadde bw'atyo. Kati bonna abalooza Bobi Wine abatunuli abamanyi n'enkwesa mwazimanyi. Era mu kino njagala bannayuganda mubeere soba, mubeere vigilanti. Abo bamwanga kivumbi mubalaba bagenda kwereeta bokka temubafaako. Ffe tutambule ne pulezidenti waffe. Kyagulanyi bwe yali yasimbawo ekya East basooka muzalawa ne bamuzalawa. Message eno yagibagamba dda mugiwulirize kuba ekikyakyogera teffe tukikuuma. Kwanza Bobby bw'aba ayogera mpuliriza. Nange ne neekyinga mu miransanafu ne ŋŋamba akyogedde. Wulira. Abakulembeze bannaffe bassebo bannyabo. Ffe nga abakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa. Size nga munnabyabufuzi. Size nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu. N'akwata ekkuba ettuufu eryo n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu. Naye ate munnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu nga bafudde abasibe. Muwulire message eno. Omanyi omusajja mumuwuliriza nga muli mu kuseka busesi. Bino yabyogera dda n'abagamba nzinze eno message yagyogera dda n'abagamba nze size nga munnabyabufuzi. Omukulembeze alengera ekkuba ettuufu. Oba bano bannaddiini oba bani bajja ye mukulembeze n'alengera ekkuba ettuufu. Wulira bino ebintu bye tulimu si bya katemba. Pulezidenti yabyogera. Wulira. Abakulembeze bannaffe bassebo bannyabo. Ffe nga abakulembeze nze nakibagamba mu ntandikwa. Size nga munnabyabufuzi. Size nga mukulembeze kuba omukulembeze alengera ekkuba ettuufu n'akwata ekkuba ettuufu eryo n'aligendamu n'alyoleka n'abalala ne baligendamu. Naye ate munnabyabufuzi omulimu gwe kuzannyira ku bwongo bw'abantu nga bafudde abasibe. Ekyenjawulo ti ku mulembe guno ogujjuddeko abavubuka bategeera
bayinza obutakitugamba naye nga baba batulaba nojja n'obagamba ebigambo byo ne bakutumira ne bagamba laba nnono naye nga bategeera. Baganda bange tuli mu buwambe. Eno ensi yaffe Uganda yawambibwa nga 25 omwezi gwa January omwaka 1986 emyaka 36 egiyise newankubadde Museveni ne bayekera banne balimba abantu nti bawamba nga 26 no waliwo ennaku z'omwezi ez'ekisiraani 25 January Amini we yawamba Uganda lyeyakola Uganda mwabiraba 25 January Museveni we yawamba Uganda mwali muwulira. Wuliriza gwe munnayuganda akugamba ekigambo kino olina okubeera soba. President Kyagulanyi Bobi Wine bonna abamanyi nabano noono amumanyi naye alina waamukomya noono amumanyi muwulirize gwe ngenda oteekako. Emiryango ne wabaawo omugeri n'amukuna nze buli mwana wano George buli mwana wamwe kati buli mwana yali munange so omukyala yagendera mu tawulo obadde ki buli mwana kati buli mwana namubaga manaka osuula tawulo eyo ku ttaka lyesooka kulaba mbwadde waliwo omukazi we yamubuuza $10 n'agamba okundaba obulabe n'asuula tawulo era mulirwaka namuwa $10 mukubi bayalamusiri omunangaati kyota obulabe akugambye $10 zange olukubi sekumanja daladala kusireta Message temusuula tawulo banange temusuula tawulo buli omu oli tosuula tawulo. Tosuula tawulo ng'oli ku mazima. Banaddiini bagenda kujja babalimberimbe abantu bembadde mukkiririza bagenda bajja babalimberimbe muve ku mazima ga Kyagulanyi nedda temugavaako. Bano ab'ebitiibwa batutunze. Bano ababaka abamu batutunze. Baganda baffe bali mu makomera bapooca basirise. Emisolo giri waggulu basirise. Obawulira mu kaseera kano bali mu kwebuzaabuza. Gwe munnayuganda nkugamba ebigambo bino obiwulire bulungi era obimanye. Lino eggwanga liryo eno ensi yo bino bye twogera bikukwatako. Era njagala okubategeeza mwerabira mangu. Oli bw'obanga okyasobola okukkiririza mu Abedi Bwanika byagamba oyina ekikyamu ku bwongo. Wuliriza bino yabyogera emyaka 2 egiyise. Obiwulidde? Njagala mutereere mbeere soba. Luno olugendo lwe tuliko si lwa kumangamanga. Abateri n'amboozi ow'empigi n'abalala pulezidenti abamanyi. Okumanya bano abantu babi. Bano abantu batukyawa. Tebatwagala balinga amasitaani naye nga bali kumpi naffe. Bazze batunda structures z'ekibiina. Ne bazirirako ssente balooza tetumanyi. Mu bino byonna gwe munnayuganda ekyokulwanyisa kyaffe kiri eri ggwe. Twagala okubazzaamu amaanyi. Twagala okubazzaamu mu muvinge. Oyo omulabe waffe yaani ye Museveni. Bano abalala Muhoozi Project yagenda e Masaka. Ne batuuka ne bapanga ddiiru Abedi Bwanika Bamasaasi Mpuuga Mukunga eyimiridde. Lwaki bagiyimiriza mu kaseera ako nga Muhoozi ejja?
era bwe bagiyimiriza nga bamanyi ddiiru zaabwe waliwo bakansala waliwo abakulembeze abamwe bagenda kubatwala ewa muwoozi ne bakifunamu ssente kiri ku likodi tents ezakola mu Masaka recreational ground zaava waani si wabedi bwanika woteeri basulamu z'abaani kati bano balowooza temutegeera Puga bw'anaabeera n'amongi n'ayambala muno mu reflectors ng'owa booda nelooza tebibatuukako eyo mu kyalo kikkakatako okuweereza obubaka buno maama wo gwe babuzaabuza mu kyalo ne baba Puga bwabbeeri n'ajja n'abagabira emmwanyi Abedi n'abaleetera emmwanyi za NADS mwe mukakasa Buganda obugagga bukyasobola okuva mu mmwanyi 10 ze bakuwa abaffe mu ab'ebitiibwa oli wa kitiibwa oli eyo mu bitundu oyimiridde oba mu ekereziya oweerereza mubbi kadde kakulabisa ke kaseera bannayuganda buli omu asalewo owajjaagwa either ogwa ku ludda lw'abannayuganda abanyigirizibwa oba ogwa ku ludda lw'abo abanyigiriza bannayuganda ensonga nti abanyigiriza bannayuganda ate baagala okulaga nti be baamaanyi ennyo era be beekitalo ennyo bamanyi balina emmundu balowooza nti emmundu yekamala byonna bannayuganda tebalina kyakulwanyisa kyonna wabula balina ebigambo bayimirira ku mazima gaabwe ne bagamba tujja kweŋŋanga buli anaayezannyira mu kkubo lya bannayuganda tujja kweŋŋanga buli muntu anabba omusolo gwa bannayuganda olwaleero ababadde beeyita ab'NUP abajjuvu bannayuganda batandise okubaanika nga bennyininyini be bakukuta ne mwami Museveni ne balonayo ensimbi okusobola okugula emitima gy'abo bannakibiina ki National Unity Platform abakyali ku mazima twebuuze nti wuli emabega abadde agula bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ng'agulako mu DP n'agulako mu FDC n'agulako mu bibiina byonna ebibaddewo naye olwaliwo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja FDC erina emirembe ekyawulirayo nti mubaka wa FDC gundi baamuguze DP wadde baajabuluzaamu naye tokyawulirayo nti mubaka wa DP bw'ati Museveni amuguze ali mu kulwanyisa NUP bamalayo bumazi kitegeeza ki nti NUP kati yeekutte omumuli ogw'enkyukakyuka yakitegeera nti bali babadde mu kabadi kaabwe kati bw'alaba ekibiina ekize nga kiri ku mazima n'obwenkanya ayagala akigulemu ababaka bonna bonna asobole okunafuya bannayuganda abakiwagira batandike okutya bagambe nti yiyi n'ababaka be twesiga bonna babatututteko tusigadde ku lwani naye munnayuganda katonda gwamu maanyi jjukira ekintu kimu nti omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu eŋŋombe eyamuleeta yagamba nti yimirira ku mazima beera bw'omu naye ng'omanyi nti ky'oliko ge mazima Kyagulanyi Robert Ssentamu akimanyi bulungi nti ye talikyuka era talirya nsimbi ya muwi wa musolo nti bagule omutima gwe twalabyeko bannaffe abali mu makomera nga nabo bayimiridde ku mazima bagamba tuli mu busibe emyaka 3 batusuubiza miliyoni 2 n'amaka naye tewali agenda kulya ssente ezo nga eggwanga terinanunulwa olaba omusibe agaana okulya ensimbi kyokka gwe omubaka wa palamenti ate ng'ofuna n'omusaala n'okkiriza n'olya ensimbi y'omuli w'omusolo biswaza baba balatulaze lwatu nti bali ku ludda lw'abali ate abatonyigiriza Kyagulanyi yababuulira kituli balabira ku bikolwa byammwe kati ke kaseera okukunama gw'omanyi lwaki Bobi yakuba ekintu ekyo era Goloza yakijjaawo essaawa zino obiraba abayimbi babatega ba state agency ba Nyamutoolo gwe munnange olw'okuba olinga yajja okuteeseza abayimbi naye neweerabira nti abayimbi ezo ssente ezibaweebwa bazijja mu bannayuganda babakama omusolo ng'abalina enguudo embi malwaliro tewali ddagala netaga okuwulira Yudamani ng'ayimusa ayimba oluyimba olukuba Museveni netaga oduwulira Yudamani lwaki ebyo omubi bwabirekera Bobi twagala tumanye abayimbi baffe abajja mu NUP amaloboozi mwagatunda twagala tuwulira message ejjukiza bannayuganda they are wrong twagala tuwulira message nti abayimbi baffe kuba Kenzo Kirizo bagaana wa Mwozi project bwe nkulaba ku TV mulimu oyimiridde naye
banange tuli mu olwanirira buwooza abo ssente baziina bamuwadde omukazi minisita goloza byakusaaga bali mu kwetegekera bino batubi bagamba nga munyiiga nze ne muba mukwano gwange gamba saanya ku kyeyalaze mu koti maasho fena tuli mu kusaaga wabweru jafa amakanga tuli mu kusaaga baganda bange mwalifunye omukisa ne mulaba Honorable Ssenyonyi vaayo abantu babuli esaanya kyeyakoze Honorable Zaaki nze yabadde mu kooti mazima ddala abasajja b'emmundu bali wali abasajja bajjano simajjano lanka bazeetimbye ziri mu bifuba omusajja musibe bamutulukunyaako dda ne bamusiba emiguwa enjegere ku magulu nga bamuleeta mu kooti n'abeera ng'akyagamba nnwanirira nsi yange n'abeera ng'akyagamba njagala Museveni agenda mboze Teddy oli MP ofuna miliyoni 4 buli mwezi nodda mu kuwasama nodda mu kubologa mpuuga bakuwadde trillions na trillions oli mugagga oli mu kubologa revolution entuufu ye yaba abaana basaanya kati nze Katongole nsirikire Ildamani awaana kezo tulabanga mbeera ddangala mbaddandada ke kaseera Munnayuganda mulemu muwe ekitiibwa twatandika people power nga tuli baana bato Bobi yatandika ku myaka emito yali enyumba agizimbye amamotoka ewaka mu Lujaga aliwo 3 akedi nga agiina biici agiina yali gambe bino biki byengendamu ebyekisiru tiya gas mulasita serebu ensi emuddukira n'abiteeka ebbali najja netambula n'omusajja waffe bangi ne mutusalawa abo bayaaye abo biki obukofiira ne tubwambala ne tubakkirizisa ne mujja munange ffe ne tutafuna bifo ne twabeera baloopu ne twabeera baki naye ng'emiggo baagitukula mu Arua abamu twamenyeka ekizi ne tubateeka ku fulonti muleme kwekwasa naye kye mumusasudde kwe kumugamba nti yaleeta famire lulu kye mumusasudde kumugamba kumugusibako nti wabisiyaga mpuuga kye osasudde Bobi Wine mpuuga kye osasudde Kyagulanyi mazima ddala nga meeting Bobi yatandika ku myaka emito yali enyumba agizimbye amamotoka ewaka mu Lujaga aliwo 3 akedi nga agiina biici agiina yali gambe bino biki byengendamu ebyekisiru tiya gas mulasita serebu ensi emuddukira n'abiteeka ebbali najja netambula n'omusajja waffe bangi ne mutusalawa abo bayaaye abo biki obukofiira ne tubwambala ne tubakkirizisa ne mujja munange ffe ne tutafuna bifo ne twabeera baloopu ne twabeera baki naye ng'emiggo baagitukula mu Arua abamu twamenyeka ekizi ne tubateeka ku fulonti muleme kwekwasa naye kye mumusasudde kwe kumugamba nti yaleeta famire lulu kye mumusasudde kumugamba kumugusibako nti wabisiyaga mpuuga kye osasudde Bobi Wine mpuuga kye osasudde Kyagulanyi mazima ddala nga meeting zonna obadde ozibeeramu abedi meeting mubadde muzibeeramu nenga muli